temujja tubbanga mudduka buddusi. Juzi baatubba trillioni eziwera ne batugamba nti abavubuka baazitwala paka Japan nakati tetuwuliranga bifaayo. Ekyo kati twakyerabira. Omusajja yabba wano miliyoni oba 9 emyaka nga 15 egiyise 900 million 15 years ago. N'abulaabulaawo bw'atyo oba yayitawa tewali n'amayinja abeera. Ngambira muliraanwa wawe temujja tubbanga mudduka buddusi. Mutunuulire Professor Mugetu nkutegeeza. Tebugenda tubbanga mudduka buddusi. Oyo ye Pastor Sarada y'omu ku abo abaliwo emyoyo abavuddeyo kubanga boogera ku bigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Akondemize nnyo corruption n'ebintu ebyenjawulo azze abyogerako. Y'omu ku bapasita bensobola okugamba nti betulina waneno mu ggwanga Uganda abavuddeyo ne baba nga tebeerya ntama ng'ebintu babyogerako nga weebiri. Anti omwami yatugamba nti w'osirika bakutta, ne bw'oyogera bakutta, wakiri oyogerera eddala bakutte, ng'oyogedde ng'obuulidde ensi amazima okusingawo n'akisirikira ng'okubanga otyo kyogerako era nabwo bakutte. Eyo yavuddeyo. Ate tubadde tukyali amu nange ne zireeta omwami omulala nga yeewerera Muhoozi ne Museveni. Muhoozi Robanagaba. Muhoozi Robanagaba, your father Museveni, generally Muhoozi Robanagaba. Nangwe tugamba nti abantu bakoowu, ekyo kitegeeza abantu bakoowu, abantu balozezzaako buli kimu ekikambwe, embeera si nnungi buli wamu. Kyeva olaba nga omuntu akugamba nti nze ndi ready kukola ekyenaakola naye nga kikoze ki. Eggulo bambi nawadde amawulire ne mbagamba nti omulenzi oli yafudde indeed era nti yafudde. Oli eyagenda ne yeekumako omuliro wali ku paalamenti amanyiddwa nga Agaba Benjamin abadde Kiruddu nga gy'ajjanjabirwa naye bambi Mukama bw'atyo bwe yasaze. Ate nno kyensobola okukakasa oba okugamba kiri nti oluvannyuma lw'omulenzi oyo kuba nga yeekumako omuliro, bannamawulire nga w'omanyi munnange bakola ogwabwe okunoonyereza okulaba ku bazadde be biki ebigenda mu maaso. Naye mukwano abafamire eno wagenda ogituukako ng'oyinza okujustifyinga lwaki omulenzi oyo yakola ekintu ekyo. Mu butuufu embeera mwe bali nga basula eyo mu kibira eyo, ate ne bagamba nti waliwo omwami yabayambako okubawaawo era omuntu oyo nti yabawa deadline ekyabatwalayo nga buli kimu ekyabwe kisaanyeewo. Ti lwa luyimba olwo omuvuka olwo yayimba, naye ate nga byonna bigenda mu maaso. Naye taata n'akakasa ne maama baatugamba nti omwana waabwe kuva yeeyokya baagaana okugendayo omulaba, naye ne bakakasa nti omwana waabwe singa afa nabo bagenda kukola kintu kye kimu. Ate bo bagamba nti bagenda wa Nabbanja bettire mu maaso ga Nabbanja oba abakungu abanene aba gavumenti. Awo wetuli eyo katuveeyo munnange. Twabadde tuli awo omukulu Alex Luswa Luwemba Ononga yali muyambi wa Honorable Segirinya Muhammad n'avaayo okulumiriza kanso Nalukoola nti ye yaviirako Honorable Segirinya Muhammad embeera ate okusajjuka n'addayo mu ICU. Mbulwaki bibino Segirinya okufuna setback eyamuzaayo mu ICU. Eyamuleetera setback yali Nalukoola. Tene guno gwa katavanga yo na apology eri bannakawempe North. Yakola kyati ekyo. Yatimba ebipande constituency yonna. Tolambudde ku mugandawo. Tomukyaliddeko waberedde ensambya. Tulina okusigala mwako. Oli amanyi nti agenda. Kiteri ategeera famire kusinga. Naye olwaleero famire ya Segirinya mugifudde ekyokuzannyisa ekyokubalaata. Omukulembeze wange omulambo yayimiridde kulaale. Nayisaamu mama wa Segirinya eggaali. Omukulembeze mu NUP. NUP. Namuyisaamu eggaali. Naye nga ku myaka mama gy'aliko osobola omutyo. Omuyisaamu eggaali. Omuyisaamu eggaali. Yagambye atya? Babadde bagoberera baabitegeera. Webale nnyo. Bukanso Nalukoola yagenda n'atimba ebifaananyi Kawempe North yonna ebibye ebiraga nti yali ayagala kwesimbawo kyokka omugenzi yali akyaliwo. Mbu ekintu ekyo kyamukuba wala nnyo nnyini ddala era bambi nti n'aluwalira ddala
n'addayo mu ICU olw'ekintu ekyo. Mbu kyamukuba wala n'agamba nkyali mulwadde ate ono lwaki aneesimbako, ate nga nze nkyali memba wa Parliament ow'e Kawempe North, nti to make matters worse naneesimbako ku kaadi ya NUP. Luno terunaggwa, ate tubadde tuli Maama Ssegirinya ne bamuyisaamu eggaali, naye nze ndowooza maama ono tumuleke, kubanga kati n'ebigenda mu maaso ayinza okuba tategeera bulungi. Omwana we yafa, ayinza okuba yawunga. Bano abakyala bannannyini baana bye bali mu kukozesa abaana ensobi. Nze bwe ndowooza, jjukira ye maama kati nga maama talina kyasobola kwogerawo oba okukolawo. Omwana ayogerwako ono nakugamba nti Honorable Namboze yali yamutwala era ng'agambye ajja kusomesa omwana ono mpaka aba akyali awo, omwana ne bamuggyako. Twagenze okuddamu okutegeera omwana bamutambuza ku laali eza NRM. Kakati nze ssuubira maama ng'alina obuzi, kubanga maama ono kubanga omwana ono gwe njogerako ku laali kuno twamulabyeko ne maama we amuzaala. Kino kiba kitegeeza ki? Nti maama we yamuteeka mu bintu bino, so si jjajja, naye jjajja bamuyisizaamu eggaali. Maama Ssegirinya kikazi gwe takosindika bbi. Omwana wa Ssegirinya mwamutunda ndaba NRM. Kikazi gwe ogwo omululu okukulisa siwani z'amazinga olaba. Tobulabanga ne Ssegirinya yali takwogerako mizigwe. Omwana mwamukwata ne mutwala mu ba NRM. Ali katuuti bali mu mwogeza ebintu eby'ekisiru ne bye bamwogeza tabimanyi. Bamupaledinze. Mwagala kulya mazi, mwagala kulya siwani z'amazi. Bakazi ba Ssegirinya koma nnyoko, mama wa Ssegirinya koma nnyoko, mulingana enagisi ya Museveni gyapama mpampa. Takosindika bbi. Niwe munakola mutya, ne munakola mutya, nalukola kalwa agenda kalya kaluke Kawempe. Mama Ssegirinya wasalawo kulya siwani z'amazi kati zirire ddala. Iye ddala siwani z'amazi tetugenda kuwa kitiibwa. Kikazi kwe kitalina makulu, ekitalina magezi, kina kifesi kulinga mazi. Takosindika bbi. Omwana wa Ssegirinya mwamutunda damba NRM. Wabula omwana wa Ssegirinya mumugyeyo mukala ya bbi. Mumugyeyo eyo tebamwagala abwe batakitaawe. Mama Ssegirinya aba NRM abalina oyo omwana bebatta mutabani wo, bebamuwa obutwa, bebamutonyeza ebiveera ku nsiko mu bitundu by'ekyama. Mizigwe kikazi gwe takosindika bbi. Ogenda kufa obi kikazi gwe ogenda kufa nga weeyagula. Ate gwe omu kubatta mutabani wo kikazi gwe. Ne luswa mutabani wo nga mumwongera obutwa terafe mufune ssente, mufune ebyobugagga. Naye temulina kye mugenda kufuna. Kikazi gwe takosindika bbi. Oli kikazi kibi nnyo nga gyenkomeza. Mama Ssegirinya ne bakazi ba Ssegirinya, makazi ba Ssegirinya azaala n'omwana muli babi nnyo. Takosindika bbi. Mugende mukome ne Museveni mu matako mezimwe. Omwana mupaledinze katuuti bali mu kumwogeza ebyekisiru ne byayogera tabimanyi. Olw'okuba mwe mwagala ssente, mwagala ebyobugagga, mwe mwatta Ssegirinya mizimwe. Mama Ssegirinya koma nnyoko, genda okome Museveni mu matako olina amazimbe mizigwe. Tekitiibwa kye ngenda kuwa. Takosindika bbi. Yes, kyeto kye mbadde ngamba. Mumusabula lwakuba omwana wa Ssegirinya ali mu ba NRM. Naye ekyebuzibwa kiri nti, oba ekibuuzo kye nsobola okubuuza kiri kimu nti, maama wa Ssegirinya mwamulabyeko ku laale ya NRM? Singa twamulabyeyo twandigambye yazunza omwana yamutwalayo. Naye ku laale ya NRM kuliko mukyala Ssegirinya, maama Nagirinya. Kino kiba kitegeeza nti maama Nagirinya yazunza omwana wa Ssegirinya. Awo katuveewo. Nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo. Omwami avuddeyo n'agamba nti NRM yo yakkiriza dda. Nti nabo muli munda bakola bye bakola naye bakimanyi nti mu butuufu wano tebayitawo. Era badde eri gye badda ne bakyogera ne bagamba bannange bino tugezaako bigeze. Akuwadde examples zino. Kati olwaleero nze ndi wa NRM. Naye nze wa NRM bwe nyimirira nimbagamba amazima ku Uganda endi ku mutima. Omuntu mutunulira nga ki? Ng'opposition ekitegeera. Kati oraba zino video sate ziri wansi. Ono wa NRM
owange ono mukyala ali makati mu byeru ngenda kuterako video yayogera ebintu byali agamba mabega bagamba Bobi Wine talina maanyi ono asembayo wano bano banuupu nenjagala lwaleero weebuuze nga bwe mbadde nkibabuuza nze mwana ali waka sisobola kwogera ekinduma ow'omu nyumba ng'olwo omukyala agambye muzeeyi kwata ku bantu naye kusembayo n'agamba njogedde naye ngenda kuttibwa owulira ekyo kati kiki kyottalaba sooka oluuza oyo mukyala ali makati kye yali agamba ba NRM abadda ku juzi nawulira omuntu omusajja omukulu ng'ali ku rediyo emu mu bugwagwa n'agamba pulezidenti naye mukumu Bobi Wine talina maanyi NRM yeevuganye sooka muwulire talina maanyi oli wa NRM tukakulekera okawulire omanye nti Bobi Wine alina amaanyi lwaki omusajja mumubuzaabuza bwe muba mumubuzaabuza nti Bobi talina maanyi mugambire ddala security nti Bobi buli waali temumulumba mumuleke akuberaale wulire bakyogere Bobi genda okola akaluluko tewali wanaavuganya pulezidenti okola ebintu byo naye tekisoboka kwegamba ye buli kaseera aliwo kubuzaabuzibwa bajja muzoganya akagambo ka Bobi Wine naye baneemuzeeyo oli bubi kati nawe judging ekiriwo kati abantu akalulu bakabalekera kati kiri kitya okitegeera lwaki n'abanene boolaba ku kampeni ya NRM barabika bwe bakasente kakoze eki kayingidde aspirant onakute kadi ya NRM sente bwe ziyingira bwogenda kuraba buli mukungu wa NRM abadde tarabika kubanga sente zikoze eki zirabise kati omunayu owa NRM stonche yagizaalirwamu tajingidemu ku lw'akasente haleluya akole ki owulira strategy planning ukulowooza teri kyogenda kukola otalowooleza tebakulimbanga n'emmotoka gy'ovuga wasooka kukirowooza gaali gy'ovuga wasooka kukirowooza ennyumba gy'oyina wasooka kukirowooza n'abaana b'oyina wasooka kufumiitiriza n'okirowooza tiwali kyagwa bugwi naye bala balina think tank capacity tactically baliwo ndowooza obiwulira byonna byonna ebigenda mu maaso mu butambi bonna obuli mu vidiyo obuwulidde bonna bakyala abo ba NRM ate omanyi ekisinga okusanyusa bagamba nti mu Uganda abakyala be basinze okuba nga bawagira General Yoweri Kaguta Museveni naye this time around bavuddeyo kubanga bamugamba ebintu face to face ate ng'ebituufu nga tuvuddeko eyo waliwo obupad nze no mbadde sinabulabako mbu babuyita kapu oba kapu pad mbu we bagenda nga bagabira abaana baffe mu masomero sinabutegeerako nnyo kiri awo naye ndabye nga babwogerako nnyo kasooke nkutwaleyo ko tulabe buno no bagamba mbu bwa bulabe nnyo mbu okusinzirira ku bano bye boogera so
Government ya Uganda mulina kimanya nti si buli donation nti tulina ogikkiriza, si buli kyabwerere nti kirungi erife bannayuganda. Mu butuufu kati laba ka menstrual cup kano era neebaza taata ono eyavuddeyo n'ategeeza ensi ku kantu kano ke baawadde muwala we ku ssomero nti ke balina otandika okukozesa mu kifo kya sanitary pads. Naye laba akantu kano ko kennyini omwana ono atandika okulwala ekisooka mufunda, ekirala abaana baffe abasinga bakyali mbeerera. Kati asonseka akantu kano munda tamanyi na bulungi wakasonseka watuufu watya nga kakonyewe katalina koona. Ekirala ebyobuyonjo akantu kano bwe nkasomyeko kalaga nti oli alina okukooza mu mazzi agabuguma. Kati omwana ono okamuwadde jjukira alina okukateeka munda eyo agenda kutambula atya, ate bwe kajjula n'akajjayo omusaayi n'aguyiwa alina okukooza mazzi agabuguma. Kati ali kusomera n'abyoza atya. Nze nsaba mba temusaba bawa sanitary pads mubaleke bakozesa ebigoye. Wabaddewo campaign emyaka egyo ku nsonga y'okuba nga bayamba abaana b'obuwala, naye kusinziira ku explanation gye mpulidde omukyalo ono nga explaininga ku badi obwo, mu butuufu ne bw'oba muntu mukulu tosobola bukozesa. So abuuzizza ekibuuzo, omwana omuto omuwadde abukozesa ali ku ssomero anaabukozesa atya? Ekintu kiri simple. Nze ndowooza gavumenti yandibadde ekola, twali tusuubira oba oliawo abaana bano bajja kuba empoweringa, babayigirize okukola pads oba baprovidinge ekyemanyi 3 pieces buli mwana zimukolera etaamu yonna ng'eweddeko kisoboka, oba 4 pieces ne basacrificing. Naye buno obuntu sigamba nti oba badi campaigninga, naye okusinziira ku explanation omukyalo ono gyawadde ne waba gwe nga muntu mukulu kubanga tosobola kubukozesa. Anyway, abantu bagamba nti abaludde oluvuganya gavumenti badi campaigninga buli kimu, naye nze ndabira ddala nange nti tebuli health. Tweyongereyo. Tubadde tukyali amu nange ng'ate lwaki Pastor Bugingo naye olutalo ate taluzza ku basiraamu. Simanyi Bugingo oluusi gy'aba ayagala, tuwulire byayogera. Abasiraamu ekintu bakitaddemuuko katono loogi nkalu. Amabaala nago gabeera makalu mu kisiibo ky'abasiraamu si lwakubanga banywa omwenge naye bakwana abagunywa. Omanyi abamu temuli bangu bakukkirizisa ng'otegeera. Kyava kutwala ewantu n'asooka akusimba katasika. Agenda olaba ng'omutwe gwo mugumu nnyo n'agamba bakwongere ka Guinness. Ta Guinness naye agenda olaba ng'era olabye Katonda bakuyitika n'agamba bakuwe katooti. N'otabula ebikanga 5 n'akugamba nti I love you n'omugamba nze nakwagala dda. N'olaba empuuta n'olaba embaata ebiyenje bya kuno kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bambi abasiraamu tibanywa mwenge okusinziira bwentegeera naye bakwana. Era obusiraamu tebukukugira kuwasa batali basiraamu. Tebabagamba kwana basiraamu bokka. In fact, ffe nga batubuulira enjiri abantu ne balokoka. Abasiraamu bo beeyongera mu formulas 2. Kwana abatali basiraamu obusiraamu bweyongereko, bazaalemu obusiraamu bweyongereko. Ffe strategy yaffe Yesu yagituwa, evangelize and win souls. Convert them. Babuulire eby'obwakabaka bwa Katonda. Ffe betuzaala tuwali garanti nti balokole, betubuulira enjiri betukakasa nti balokose. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naawe omuzadde ali eyo okulidde mu kanisa oba oli musumba, nsaba omutima gwo guwone. Kubanga abamu mwesalira emisango. Banagamba batya abaana benkuliza mu kyaki ne message kulya mu kyaki zibandokole. Abaana bakulira mu kyaki nga tekuli mulokole nogu. Okutuuka le balibuulirwa enjiri ate sigwa ababuulira. Omwana bw'oba omubuulira enjiri nga gw'omuzaala akkiriza bukkiriza. Ne bw'omugamba ogenda omubatiza ogenda n'omubatiza n'avayo n'agenda mu kilabu. Ewaka afulumira mu biwanvu obumpi abusanga eyo. Ewaffe Masaka bakigonza mangu nnyo
bagamba ffe tuzaala mibiri emyoyo ekyo kirala emyoyo gya Mukama nolwekyo tobeera deceived nti abaana bo bagenda kuswaza oli mulokole nnyo bakulaba abantu okwata bayibuli osaba osiiba naye maama abaana balinganga bagamba n'olwala ne pressure tolwala pressure. Salvation does not multiply by birth. Ffe tetuwera na kuzaala ffe tuwera na kubuulira kigambo kya Katonda akikkiriza n'alokoka. Weetegereze ebintu by'oyiseemu. Gyamu ebbaluwa ye ey'obuyigirize. Nze nzikiririza ddala nti ndi mukulembeze mulungi kubanga mpise mu mikono gy'abakulembeze ab'engeri ezitali zimu. Buli omu ne mupiikingako ekintu. Ayisa abantu obulungi ne mupiikingako ekintu. Gw'okolera kumpi wiiki nnamba nga toddanga wamwe n'atasiima naye ne mbaako kye mupiikingako. Bwe ntyo nagenda okwasibwa obukulembeze ng'essomo eryanga abazungu si be bali designinga eryanga eryava mu ggulu. Bw'oba oyagala genda obuuze omwami gwe bayita Charles James Senkubuge nkoze naye emyaka 11 kati yajjanga consultant nayiga nti bw'okola n'omuntu nga mukulu muwe ekitiibwa olina ky'omwagalako alina kyakusinga. Nze siri boosi aboggola kubanga era sirimbwa. Boggolanga ng'okimanyi nti wadde b'oboggolera basirise bategedde nti olimu olubwabwabwa kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Bw'oyogera empola b'okola nabo bategeera. Lwakuba eddoboozi lyange enjiri yali pangulula kwegane bwe njogera empola omuntu aluza njogedde nnyo naye nali neegomba njogere nga mpola kubanga nze nakizuula nti obuyinza tebuli mu kuboggola obuyinza buli mu action. Ebyo munnange ono si mulundi gumu ng'ate alumba abasiraamu naye this time around abaguddeko nga bali mu kisiibwa ndowooza tebagenda mwanukula naye oluliba olwo kyemanyi nti nabo bajja muddeza fire. Abaffe tuli wamu era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Era woba oliyo nga tona subscribinga munange ekikadde subscribinga ringing that notification bell ate nga munange ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomawo nabyo naye nga sina kusiibula nga sinava wano ekyana kiwala kyolaba ekyo ekinyirira ng'amata mbu Pastor Wilson Bugembe yagudde mulaavu. Wamujjukira omuwala ono yajjako mukyakyawo ayina buli kimu kyenategeddeko mu Dokita Mulamba era amagye ayina yakolamu. Mukama yamuwa buli kimu. She's a very beautiful girl. Pastor n'amubuuza oli mufumbo? Omuwala n'addamu n'agamba nti Pastor tebanaba kumpasa. Pastor n'addamu mbusadduwayi. Enduulu neera ya mukyaki ne tugamba bano ndowooza beesanze bali iki omukyala kulandama yatugamba atya? Mbu yabuuza bbaawe n'amugamba ayu singo? Mbu bbaawe n'amugamba ati oba mujjukira oluzungu olwo lwanyumira nnyo. So munnange bano nabo kirabika mbu kati ekintu bakituute ku level ndala oba bituufu oba nedda nze simanyi. Kulandama yatugamba nti bbaawe yabuuza bbaawe ayu singo? Oli namugamba nti no. Omukoyo oli namuddamu nti ate ggwe mbunanga amu empute. So kyekyaliwo neeno ono Pastor yabuuza omukyalo ono ayu married? Namugamba Pastor tebanampasa. Ko ne Pastor n'agamba nti munnange nange amu empute. Kakati mbu
agaliwo agali mu nkuubo abaffe tukize tubeerekereze ja kubanga tukoma mu maaso awo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.